lino ttaka lyange liriko ebyapa bibiri. Nyina ekyapa kyennyini eky'omugenzi kwafulumirako ekyapa ekirala. Njagala bwenkanya pulezidenti minisita Nabbanja. Gulawo geti kwatama wallahi ngenda kufiira wano gulawo ozanya fat gulawo wano telefonda kana makata Zita. Afande. Kitao. Yingira, muyingire. Muleka kwata mawulire ge agende. Sasubwa. Ani muleke gwege. No, kakwata mawulire. Mulebe mumenyi wa mateeka kubitu by'abafu. Muyingire. Goko magala mfuna. Mutinye namuko. Bana mwaka tatawa. Boga tunze sisoma sina kyakulya byao tolya mpirira mbira waka. Njoga President Museveni anyambi. Ave mu nsonga zino anyambi. Ze kironko mawonja jimenya ge. Kinafuse. Bagayo mukikwa. Muleka kule byalino kola. Mulaki ndikwa muri. Nina paini ya manyi. Mpe baba. Give my child. Mpe baba yangu. Namasi. Nina paini. Kemache. Ba muje muyingire. Bakora mulega bakone. Sebo pale. Sikulimba. Jakuingira andre muliba nawe. Jakuingira ngire muno. Mataka teganja. Yaga linja. Bye. Jewingira. Okay? Mwami we yali ani? Abdulwahab Katende eyebase ebutambala ndesi ze Hajja Kizaituni Nantongo Katende naye nga amaka gayita agage nze nalinga limu era banfulumya na buli nakasiina wembeera era nze nsula ku kasasiro njagala buli andaba yenna njagala President Museveni oveeyo mu nsonga zino njagala Minisita Nabbanja oveeyo oli muzadde nga nze njagala buli gwe kikwatako Minisita Kampala RCC wa Kampala Amina Lukanga wali mu nsonga zange njagala oveeyo ku nsonga za Abdulwahab Katende nze mbonaabona abaana bange tebasoma emyaka 2 naye ekizimbe kitwalibwa kitya abantu abajja obunyazi ne batunyaga ne batukasuka ebweru abaana bange tebasoma tusula ku kasasiro njagala buli gwe kikwatako yenna ekizimbe mpulira bakitunze tukirinako ebyapa 2 nina ekyapa kyennyini ekya Abdulwahab Katende ne Nakoza ine ekiti ekisoma Nakoza Sara naye njagala gavumenti eveeyo enyambe enzirukirire nfune judgment funa obwenkanya nkoyo okubonaabona nsula wabweru nze nakati sigenda kuvaawo wano ngenda kusula wano bansula ku geeti oba nsula wakwanga omwami we yandeka ng'afudde nze ndi mukyala muwoowe Uganda Muslim Supreme Council nina buli documents zonna omugenzi yandekera ebyapa mbirina nina ekyapa kya wano kiriko caveat ebyapa bye byonna bikyali mu manya ge naye gavumenti
Koti kyeyo ewa omuntu obuyinza nga tensavinze neja nenkasuka bukasuwa bweru omukazi nasomba sente abaana bange babonabona omwana ono buno ono omwana yakula aliko obulemu abonabona yetagaddaga tafuna ddagala asoma yali badde asoma bya mikono tasoma njagala buli muzadde yenna minisita buli gwe kikwatako yenna mbasaba mujje mu nsonga zino munyambe nfune obwenkanya ekizimbe bakibbye bali mu kukimenya nze sijja kukkiriza kumenya kizimbe mundaba abamawulire President tata afukamidde upangisidwa sente kamuzibye nemugenda bivaamu tudde koyo kusula ngoye kusula abwe koye ndejogeri wano nali kibera mudebaje koye sijakete ogenda nnyo ate ogendera koye kumanaabona siri amere amanaagasulagasasi koye gafunatiba ebintu byabafulwaki bayimba ani anabitaasa oli abatakyategeera lwaki abantu batubba kati kangwe ddalu kangwe ddalu manenjaga omukyalo yakuvairako ku byokutunda ali erisaidiberi tulula mu kamera zaffe sina wensula abaana bange tebasoma emyaka 2 batudde be baana abato haji be yali alabirira sirina bwogerero sirina nwaniridde polisi zonna nzitambudde omukazi nina reference emukwata bamukwatako ne bamusiba oyo nakkooza nina empapula nga haji yamusibisaako 2010 ku polisi ya wano Ntinda police post government enoonyereze nga ali trespass wano ate neewunya omuntu eyasibwako nga ali trespass yaje ekisaawa yaleero yenna nnyini wano kineewunyisa simaje yajja wa administrator mulumbe saamulaba nga namwandu ajja atya nga namwandu ku ssaawa ajja atya nga namwandu ku ssaawa eno nafuna obwa administrator koti simanyi nemuwa mbusimanyi yasaba ebintu bisatu obwa namwandu wabusaba obwa namwandu tebabusaba bwekola bwokka kubanga oba olina omusajja koti kyeyo ekola ebintu gebyo njagala kuyambibwa njagala bwenkani kati ki ekiriwo amaka go bagatunze bakoze amaka mpulira bagatunze biliyoni 3 ate sikuwulira kanso wange ayina olupapula agreement kwe bagulidde ekizimbe kino nga kiriko obuwumbi 3 obwa dola bwatunze wano era kanso yabundaze bulungi nnyo nga bagaguze naye yagaguze ategeere gana amaka galiko ebyapa 2 kuliko special smaje yava bagifuna 2017 special and title nina original title oy'omwami wange gye yampa yenga kenyini
nze nali ntereka ebibye era yabinkwasa bikuuma abaana era mbirina ekisibako ne kali. Mwami we yali ani? Abdulwahab Katende eyebase e Butambala Ndeesi. Ne koti ne tugoba nga teyina kyenyambi until now tetuyambiddwa. Nakola appeal naye nga already koti yasalawo emisango gyayo ngayo. Nze kyenzizaako njagala kufuna wembeerako, njagala kudda mu maka gange, njagala abaana bange basome, njagala abaana bange basome bafune obwenkanya, njagala bwenkanya, njagala gavumenti enkolera obwenkanya empe wensula n'abaana abaana bange bakole ki? Yogera mu maaso kinantukako kyonna kuba ekiziro ekitundu kiri mu Ntinda, mpangalidde mu Ntinda. Njagala mukimanye ne poliisi weeri, abapoliisi nammwe mbasaba security ngifune kuba mu kitundu mwembeera mu Ntinda mwempangalidde, era nsaba nnyo ne president naye ayingire mu nsonga zino ayambe bano abantu kuba ndaba bali mu kutulugunyizibwa mu mbeera gye bayitamu. Abaana tebakyasoma, kooti zizo zibatambuze emyaka gigyo eggulo kooti yagenze ne bagamba simanyi omusango gwabadde omusango ate kwabadde kugabula bugabuzi ndibaba nga tebafunye bwenkanya. So security nange nsaba nange nfune obwenkanya mu security kuba bali mu kunsuubiza bali munakuneewerera. Musanyufu nnyo. Amanya gange nze Masaba Fahad era nva Mbali Masaba. Oli mukwano gwa Katifaa munena koza mwali omubbi mwatuze kizimbe kya Haji naye yakiguze mpewo ensaza ndegeza kola mumenye bye mukomyeko enyuma temugimenyako ngenda kuliumba baze ate niumba nze mwine muno nze yala kuleta bamajebe baba bankuma mama munacheza na nani nyinyi obubbi munabukomyawo Kanso mulamba wegalide mu motoka vayo akulabe bamawulire vayo kanso kavuga n'abape kajja kubigende ku boda Katende yabakolerera mwebale anyoko.